Olukiiko luno lwetabiddwamu ssentebe w'ekibiina kya KACITA nga ye Tadias Musoke, omwogezi wakyo Isa Sekito, abakulembeze b'abasuubuzi okuva mu bifo okuli Kiyembe, Kikuubo, Nawalala era nga Musoke alaze obweraliikirivu obuli mu basuubuzi naddala olw'emisolo egyeyongera buli kiseera. Ono asabye gavumenti okukola ekisoboka okulaba nga ekkakkanya ku bbeeyi y'amafuta gy'agamba nti yeeviiriddeko ebintu okupaaluuka ebbeeyi. Ne emisolo ku mafuta gyalibaddeko kinene nnyo kyegisobola okukola kanya ku miwendo gy'ebintu kubanga buli kimu kyetoololera ku mafuta. Asabye ne gavumenti okulaba nga eggaali y'omukka eyongeza ku ngendo kiyambe okutambuza ebyamaguzi, okutambuza abantu ate era n'ebyamaguzi kyogenda okwesanga nti ebbeeyi ekkaku era nga kijja kusobozesa Uganda okutunda ebyamaguzi byayo wabweru w'eggwanga ku muwendo ogusoboka. Awadde bannayuganda essuubi nti enteeseganya ezigenda mu maaso wakati waabwe ne gavumenti zandivaamu ebibala. Mu nteeseganya emu ze twabadde nazo n'ekitongole kya URA waliwo ezaayimiriziddwa ne kyongera okutuwa essuubi naye nga n'endala tukyagenda mu maaso n'enteeseganya. Sekito asabye gavumenti nti ng'eyagala bannayuganda okukekkereza mu nsaasaanya esooka esale ku bintu byekozesa kiwe bannayuganda ekyokulabirako. Bwe mbanze nga nakekkereza nga nze pulezidenti, alawense y'ababaka ba palamenti ya bukadde 2 mbanja kuba wa 17 ba 16 ate nenkyogera ensi n'ekiwulira. Kendeeza ku nsaasaanya yaayo okwejalabya okufulumya ffa okubeera nga tusobola okubeera nga tutukkakkanya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.